kakati obukyawe bukuyisa butya? Sina buzibu. Mungu angumiza omutima mpola mpola. Mungu akugumiza omutima. Ate n'abantu ne bangumya omutima. Oteekayo n'olaba comment section nga bakusaasira. Kijja kuggwa. Alhamdulillah kati ndi fine. Okay. Bwe wali no wakagula emmotoka nga twakagiraba emmotoka. Ne wabeerayo omuntu omulala ateekayo n'agamba si mayumba si mamotoka. Bintu bye twali twagala byali birala. Wakirabako? Saakirabako. Oli ng'alaga achievement mmotoka n'ennyumba temuli. Nedda nze achievement yange ezzadde, family ensanyufu, kumaliriza nnyumba, mmotoka, then awo mikolo. Amino ina golaba. Inshallah. Naye ng'olina kati golaba. Munsabire busabizi. Olinayo mwana wa bendi akuluma. Munsabire. Mungu ali wamu nange. Okay. Kakati sijja kutya kubuuza. Mbuchoze nibeke alina emikolo. Simbadde sinakiwulirako. Egy'okukyala gyo wagirabyeko? Mbadde sinabiwulirako. Tonnamanya kuba nti alina okwanjula kwe baayongezaayo. Sinabakiwulirako. Amiri, wakoze ekyo omukolo gwa Becky okuba nga bagongezaayo? Sinabakiwulirako. Naye nga tolina kye wakoze kyonna. Sina. Nze nfokasinga ku byange, emirimu gyange, famire yange. Kulaba nga nfokasinga ku bintu ala mu maaso. Kiki oyinza ogamba Ssekajja essaawa zino? Oba yali mukwano gwo? Obeera gwe omugamba ki? Kyogenda omugamba kyomugamba. Obeera gwe omugamba ki? Omusiguze Ssekajja. Simulinaako buzibu. Mungu abateeremu baraka. Okolimye nno. Mungu abateeremu baraka. Nze mbagaliza birungi. Be balina abaana bange. Lwaki omwana ali tomukolera mikolo waba gye yali ayagala? No, anti kati olaba nali muvubuka, ffena nga tuli bato. Okitegeera. Ate nga ye Mungu yali yamusuumuusaamuko. Kati nze ng'enfuna yange tezijja nnyo. Okitegeera. Naye ng'era pulani yali agimanyiiko nti kansooke tulina sooka zimba, otyoke tubeere n'emikolo giba gijja kujja. Waliwo n'ababitambuza mbu restaurant, ennyumba, amamotoka byonna mbu ssente za Chosen Becky. Tekuli ssente ze. Tekuli yadde 10. Zonna ssente zange era abandabye nga ntoba bakimanyi. Mbuwamu wazimuggyako munnange. Tekuli yadde 10 kye. Naye amazima agamanyi. Tekuli yadde 10 kye. Ne Amiri ki ekyabaawo wakati wamu? Ezo nsonga nazireka eri ku Kaaba. Nakomawo omutima gwange mulambulukufu, omutima gwange mwerufu. Omutima gwange gwasonyiwa buli omu eyankola obukyamu. Omwami wateekangayo n'ogamba omwami eyali omukwano gwa famire, driver waffe, photographer waffe. Tewali buzibu. Sibalinaako buzibu. Amina. Naye ng'omukyala akulumya nnyo ku social media nga buli kimu kiteekayo. Badde sinnabiraba. Sinnabiraba, nze nteekayo byange n'abantu bange. Sinnabiraba. Tuwulira olina omukyala gw'olaba. Inshallah. Just tusabe busabi. Okay. Kikyo omusaawa eno tuli mu kaseera ka mikolo. Singa bakuyita osobola obbaayo. Oba kale mikolo ejja Chosen Becky ne Professor Ssekajja. Ye Ssekajja Professor. Sagala boogerako. Yalambalekera obulamu bwabwe bwe balonda. Okay. Wanji emikolo onaabayo. Oba oli mufumbi Amiri Foods emmere yeewooma. Sigirangako? Ewooma. Gimanyi ewooma tobadde ka offer konna kubafumbirako. Bampereze budget. Tulabe bye mbasalirako. Obafumbireko. Bafumbireko. Sina buzibu, nina ttiimu, nina ebikola byonna ebifumba emmere ku mikolo gyonna. So baba mpise. Basooka bampereze budget. Oyagala teeka butwa mu mmere y'abako. Sisobola. Byaffe bibeera alaali. Amina. Olina akataleke ka bro. Bane waliwo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Nami onyirira. Omusajja yenna embeera bw'eti eyinza okujja mu bulamu bwo. Amiri essaawa zino oli yali mukwano. Mwenga gwe kyakuyiga kikyo wayigamu.
Ekyokuyiga tokaaba edda ekyokuyiga batya as in lesson yes sikyasobola kati sikyasobola oba abantu banaaliyita nti Amiri yanyiiga oba Amiri alina ettima no sikyasobola kusembeza abantu ne bw'aba alina abaana sikyasobola musembereza na muntu gwe mba nfunye mupya sikyasobola. Chosen Beki ebiseera bwe yabeereramu naawe alina ebintu bye yakolanga era bu statements obumu bwe yakolanga ng'alaga nti nze ne Amiri nze naye kufana kukine ku malaalo tugenda wandika ne tulaba ne woono mukulu engineer professor n'ate nawe byatandise okukola n'okusinga ku byakolanga ng'oli naye kyomanyi sitaani alina effujjo sitaani alina effujjo muba n'enteekateeka ndala omanyi nti kati abaana obazadde kati tanzimbe ennyumba then awo tukole kino then sitaani alina effujjo naye oli mumativu kyenkana ki abaana bano okakasa babo abaana ezzadde lyonna ariko nkushuwa nti nze abaana bonna baba bange saagala bapimira ku mwakolako kuba munene kiyinza okuba munene yakukiitiganga nako nga nesekajja naye munaako ensonga eyo emu yayibula batugamba jibu gwogira baba jibu yekka batya otinkiza baba jibu nze abaana bonna bange abaana bonna bange oba mwana ki bonna bange nze ndi father of all kids. Naye kikyoyinza okwogera ku bakyala kati generally bakyala bantu balungi Amiri kati muli mu co-parenting abaana balaba tujja byogerako ebyo kasooke tuve mu Mickey Wine wano naye omukyawe onyirira alhamdulillah oli awo omukyawe sirina tabu bakukyawa tokaaba Amiri sirina tabu oli okay yagala kaaba sirina bizibu kulekayo kukaaba navaayo tusobola ofuna ku mukisa okumanya byewalaajanira Mungu byewali oyagala namulaajanira ne mumulaajanira ampa ebyengera ampa omukisa ankulaakulanye nguleko ku mmotoka malirize ennyumba byonna okay amina Allahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi. Ndi bulungi sina tabu. Positive. Yetu demwe light nga tebira. Okay. Oli bulungi nnyo. Ndi bulungi sina tabu. Ng'owoomye nnyo bana. Olimba. Sacha mukama. Kimosoko kwate ku outfit yiyo. Yeah. Manyi. Bale kuoma. Amen. Oli bulungi. Bulungi sina buzibu. Omubiri ngulaba. Gwina sponsoringa chichi. Mungu yekayeka. Ngoze weka. Nze kanze kwanze n'omuku batabani bange abafumba. Yasero birthday. Yangambye ayagala nnyo Mickey Wine. Yamba kamulete. Okay. Yeah. Ate gwe tomwagala Mickey Wine. Mwagala nnyo. Totera kujja mu concerts. Bantu bange abo ba Mickey Wine. Okay. Bimba kyolwa Mickey Wine olisinga okunyumira oba lwasinga okwagala. Osinga okunyumira. Abaluyita nkwagala nnyo sweetie n'amata. Yo my baby kanyumira nnyako. Olinayo n'amataawo. Inshallah. Okay.